atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mbwangire bwabo ndi kitangala nkusinkira kitangala ndi kwagala nkusinkira okwagala mbogombogo kyewagula Elizale Nkwambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda etengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo ekutakaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Abagalwa omusomo ogw'essaawa zino gwe mugenda okubeera nga muwuliriza teguva mu bitabo naye guva mu myaliiro egya waggulu egiyita mu kumandibwa so buli omu engeri w'alina lubaale we osobola okubeera nga obuuza omwoyo omutukuvu wabeera nga ebigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza ng'olaba nga si byebbyo then nkusaba obisuule muguluka oba obikozesa okubeera nga omanya amazima so byogenda okubeera nga owuliriza togenda kubeera nga obinoonyereza mu kitabo n'okubeera nga onoonya bakalimagezi kubanga amagezi ag'ebitabo y'entandikwa y'entegeera mu butonzi naye amagezi ag'eddala gaviira ddala ku nnamuziga y'omwoyo atudde mu mutima kubanga yatuddemu obutonzi bwonna yatuddemu ekintu ekirungu ekimanyikiddwa nga okumanya kwa buli kintu kyonna all knowing yamanyi buli kintu kyonna ekitukuvu. Abagalwa nga nnuŋŋamiza omwoyo wange omutukuvu ne bajjajjange ngenda kubeera nga mbawa ensengeka ey'obutonzi naye nga etudde mu myaliiro okutandikira mu Gwokumi-n'ettaano nga newankubadde emyaliiriro buli kiseera gitondebwa era nga giri mu butabalika kye tuyita infinite giri mu butabalika so emyaliiro mingi nnyo nyine ddala naye nga ngenda kubeera nga mbasiigirako akazigo nga nkozesa omwaliiro gwe-15 paka kwe tuliko nga abatonzi abatudde ku sseŋŋendo eno. Abagalwa enteekateeka ey'obutonzi okuva ku mwaliiro ogwe-15 ogukola kye tuyita multiverse etambula nga ekifaananyi kye ngenda okubeera nga nkozesa mu vidiyo eno oba abali ku WhatsApp kye ngenda okubeera nga nkozesa mu musomo guno. Abagalwa ku mutendera ogw'olubereberye ku mwaliiro mwaliiro gwe-15 ekisooka mu byonna emyaliiro gino gikolebwa ennyimba 5 emyaliiro gino gikolebwa ennyimba 5 oluyimba olusooka oba lwe tuyita harmonic universe munansonyiwa nti waliwo ebintu ebimu bye sitamanyi mu Luganda naye ngenda kubeera nga nkozesa kyonna ekisoboka bye naasobola okubeera nga nteeka mu Luganda then naye bye sitamanyi then mujja kunsaasirirayo. Emyaliiro ejja ennyimba 5 harmonic universes ensi okuva ku mwaliiro gwe-15 mwe mukutambulira. Oluyimba olusooka lwe luyimba olutuddemu omwaliiro ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu. Ensi zino ezibeera zitudde mu myaliiro gino esatu gibeera giyina entegeera ya munguuba era nga gibeera gyeyubula okubeera nga gidda waggulu. Omwaliiro oba oluyimba olwokubiri lutuddemu ensi ezituddemu ensi ey'okuna ey'okutaano n'ey'omukaaga. Wano bakatonda oba emyoyo gitandika okubeera nga gikozesa gitandika okubeera nga giyina tekinologiya ow'ekika ekya waggulu era nga gitandika okubeera nga gikolaganira wamu mu butonzi. Oluyimba olwokusatu mwe mutuddemu omwaliiro oba ensi ey'omusanvu 8 n'omwenda.
ensi zino zibeeramu tekinologiya omungi nnyo okuzaama era nga babeera bagattaganya entambula ya galaxy zonna eziri mu universe basobola okubeera nga bakozesa amaanyi g'ensi ezo okusobola okubeera nga beekulaakulanya. Tebabeera nga bali ababeera basooka bo baliikiriza eri maama waabwe okusobola okubeera nga babeerawo, naye bano babeera bakozesa amaanyi ag'obutonzi oba agatudde mu galaxy zonna. Oluyimba olwokuna, kubanga jjukira buno ffenna tutambulira mu mayengo era oyinza okwebuuza nti ate oluyimba lujjira wa? Buli kintu kyonna mayengo, tewaliwo kiri solid nga newankubadde kirabika ng'ekiri solid mu maaso gaffe, naye buli kintu kyonna kitambula. So mu luyimba olwokuna mwe mutudde ensi ey'ekkumi, 11 ne 12, era mu luyimba olwokutaano mwe mutudde ensi ey'ekkumi na ssatu, 14 ne 15. Abaagalwa, kati tugenda kubeera nga tutunuulira emyaliiro egyo okuviira ddala ku luyimba olwokutaano nga mwe mutudde gye twandiise Central Mother Universe oba maama wa ssebabiina ow'obutonzi bwonna. Maama wa ssebabiina ow'obutonzi bwonna atuddemu ssebabiina 7. Atuddemu ssebabiina 7 era nga woolaba ekifaananyi kyenkwesezza waggulu woolaba we wali Central Mother Universe. Kati wansi waayo we watuddemu ssebabiina 7 ze tuyita 7 super universes. Okitegeera, ziri 7. Kati tugenda kubeera nga tutunuulira yokka sayidi gye tulimu. Nkusindikire ekifaananyi era nkuwe ekifaananyi ku kiki obutonzi obwaguuga bwakyo. So kati tugenda kubeera nga tukozesa sseŋŋendo nattimba mw'atudde. Sseŋŋendo nattimba atudde mu ssebabiina ey'omusanvu emanyikiddwa nga super universe ey'omusanvu emanyikiddwa nga Obriton. Ssebabiina eno ey'omusanvu emanyikiddwa nga Obriton. Mwe tutudde nga sseŋŋendo yaffe nattimba. Wokkirira wansi w'osanga emanyikiddwa nga the cosmetic major sector, kye twandiise nga okugabanya kw'ekibiina. Webeera ng'ovudde mu ssebabiina then tutandika ekibiina. Ekibiina kino kiba kituddemu ebibiina 10. Ebibiina 10. Mu bibiina bino 10, sseŋŋendo nattimba etudde mu kibiina ekyokutaano. Ekibiina kino ekyokutaano sseŋŋendo nattimba mwetudde, ekimanyikiddwa nga the cosmetic major sector. Akabiina akatono akakkirira wansi. Buli kibiina kyonna kye njogeddeko waggulu ekinene kituddemu ebibiina ebitonotono ebitudde mu 10. Ebibiina ebitonotono ebitudde mu 10. So teebereza nti buli zonna ziri ze tuleseeyo nazo ziyina enteekateeka y'emu. Eno yemanyikiddwa nga obubiina obutono. So obubiina obutono buba butudde mu kibiina ekinene bubeera obubiina 10. Obubiina buno 10 bumanyikiddwa nga the minor cosmetic sector. Ffe nga sseŋŋendo nattimba tutudde mu kibiina ekyokusatu okuva ku kibiina 10, era nga ekibiina kino kimanyikiddwa nga Aslam. Kimanyikiddwa nga Aslam. Then wokkirira mu kibiina obuno obutono 10 nga tutudde mu kibiina ekyokusatu, then mw'osanga kye tuyita ekibiina kye twandiise nga katugambe oba nga omutoba.
tugambe kale ndowooza essiga. Yes, ng'essiga mu butonzi. Kati essiga lino mu butonzi kye twandiise nga local universe etudde mu akabiina kano akatono, mutuddemu local universes miliyoni 100. Mutuddemu local universes miliyoni 100. Aha. Nga ffe Sengeno na Ttimba etudde mu kitundutundu ekya ennamba 84. So local universe millions 100 ze zitudde buli kabiina kamu ak'ekibiina ekitono ekiri wansi w'ekibiina 10 ebinene. Kati ate nga tumaze okubeera nga tuli mu kibiina ekya 84, then we tuyingirira mu kibiina kino ahe n'osangamu kye tuyita kye twandiise nga emituba, kubanga liri tuliise essiga, kati emituba mu butonzi gibeera gitudde mu 100 kye twandiise nga constellations. Emituba mu butonzi. Kino kikozesezza just okubeera nga nkuwa ekifaananyi eky'obwerufu. So ekibiina kino manya local universe eno gye tutuddemu eya 84 etuddemu constellations 100. Constellations zino 100 oba emituba 100 giweerezebwa ekitangala okuva eri taata waffe Alisium ng'amanyikiddwa nga Central Sun yaffe. Era ffe nga Sengeno na Ttimba tutudde mu kitundutundu ekyo 7. Then mu mutuba guno mwotanga olunyiriri. Mu lunyiriri luno mutuddemu ennyiriri emitwalo 10 gye twandiise nga systems. Ennyiriri emitwalo 10 ze twandiise nga system. Nga ffe tuli mu lunyiriri olwa 24. Olunyiriri olwa 24 olwo olutudde mu lunyiriri lw'abachwezi, the Predenian system. Era mu lunyiriri luno tutudde mu lunyiriri luno olwa 24 munda yaayo tutudde mu luggya oba mu mpya gye tuyita planet. Empya gye tutuddemu eri namba 666 606 lwe luggya lwe tutuddemu nga Sengendo na Ttimba. Oluggya olwa maama oba jjajjaffe Venus eri 6, ate muganda waffe Mars atudde mu namba 67. Yes, Venus atudde mu 6 mu lunyiriri mu luggya 6. Mars atudde mu luggya 67, ate ffe nga Sengeno na Ttimba tutudde mu 666 weewaawo. So entambula era ensengeka y'ebintu ebyo byenkulaze mu butonzi kye kibalo ekikuyamba okusobola okubeera nga otambula Sengendo yonna gy'oba oyagala okubeera nga otambulamu ng'oyita mu kituli ekitukuvu ekiri buli wantu wonna, kasita obeera ng'omanyi kituli ki kye tuyita star gate number gy'ogenda okubeera ng'oyitamu.
Ekitegeeza nti nno w'obeera nga oli ku sseŋŋendo endala eziri mu billions kasita otegeera ensengeka y'entambula eya enzigi zino ezituuka ku sseŋŋendo nattimba era owebbuku obbukukiramu mu kasekendi kamu obeera omaze okubeera nga otuuka ku sseŋŋendo eyo gy'obeera oyagala okubeera ng'ogenda. Kitegeeza nti nno weetaaga just numbers. Kitegeera weetaaga just numbers okubeera nga ogenda wonna gy'obeera oyagala okubeera ng'ogenda. So w'obeera nga ojja ku stargate number eggulawo oba ekuleeta ku sseŋŋendo nattimba oyita mu geeti oba mu luggi 7 5 3 84 7 24 666 I mean 606. Awo kasita obeera nga ng'omwoyo nga omanyi oluggi oluyingira n'ensengeka yaalwo mu kadakiika kamu otuuka ku sseŋŋendo nattimba. Ekirala kye tuyagala okubeera nga tuyogerako olunaku olwaleero be balongo abatudde oba abakola sseŋŋendo nattimba. Nga naffe we tuyina abalongo oba gwe tuyita higher self waffe oba omulongo oyo alabirira ensi eya wansi n'esseŋŋendo zonna nazo zibeera ne higher self waazo oba omulongo waazo. So nga tuli ku mwaliiro ogusooka sseŋŋendo ebeera eyitibwa nattimba. Omulongo wa sseŋŋendo nattimba abeera ayitibwa Tera, abeera ku mutendera ogw'oluyimba olwokubiri. Ekitegeeza nti nno y'abeera omulongo atudde mu nsi ey'okuna, ey'okutaano n'ey'omukaaga. Kati w'omala n'ova mu nsi n'otuuka mu nsi ey'okuna, yakutaano ya mukaaga, then omulongo alabirira ensi eya wansi y'abambeera amanyikiddwa nga omulongo Gaya. Abeera atambulira mu luyimba olwokusatu. Kati w'abeera nga omaze okutuuka mu luyimba olwokusatu, then omulongo abeera alabirira ensi ey'okusatu y'abeera atudde mu luyimba olwokuna. Jjukira buli mutonzi buli w'otuuka mu luyimba olwa wansi, oluyimba olwa waggulu y'abeera katonda wa katonda owa wansi oba oluyimba olwa wansi. So buli sseŋŋendo weetuuka mu luyimba olwokusatu, that is ensi ey'omusanvu 89, then abeera katonda alabirira ensi eya wansi oba oluyimba olwokusatu luno aba amanyikiddwa nga Aramantena y'abeera maama Aramantena. So ate w'obeera nga otuuse mu luyimba olwokuna oba nga sseŋŋendo ekulaakulanye netuuka mu luyimba olwokuna nga eri ku nsi ey'Ekumi, 11, 12, then omulongo abeera alabirira ensi ezo eza wansi y'amanyikiddwa nga omulongo Sophia. Y'abeera higher self mu level eno gye tulimu gye tuyogeddeko ey'E15 we ndibeera nga nfunye abalongo abasingako awo ate ndisobola okubeera nga mbaleetera. Abagalwa, ensi ey'olufungo olwa obudde oba okubeera nga otambulira mu lufungo olw'obudde lutambulira okuva ku mutendera ogusooka paka ku mutendera ogw'ensi ey'E12. W'otuuka mu nsi ey'E13 oba oluyimba olwokutaano obeera olaba ebintu mu butuufu bwabwo era oba olina obusobozi okubeera nga weebonga n'okwekyusaamu n'okubeera mu bifo bingi nnyo mu kaseera ke kamu. Weewaawo. So byebyo bye njagadde okubeera nga ngabanako wamu nammwe. Mu kifaananyi kye nkozesezza nsobodde okubeera nga ngezaako okulaba nga mbalaga engeri ensengeka zino we zitambula
era abanaabeera beegendereza mujja kubeera nga mulaba ensengeka ezo wammanga weewaawo. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.